bingo katuli mu kugoba emitwalo 20 emitwalo 10 amaze okubanga ate bagitwala kakati gwe atannabwatula nyiga *238 *10# okusobola okubeera nga ate weewangulira emitwalo 20 bwe tujja mu lutambula bwe tugenda okubanga tugabira ssente ezo kakati gwe atannabwatula wandibadde ogenda mu maaso okubeera nga obwatula kati *238 *10# owulidde omuntu abwatudde emirundi 3 nawe bwatula ogusukka mugumu tomanya gusobola okubeera omukisa gwo tutunuulidde okwerumaaluma okutandisa okubonekera mu kalulu kano ke tulimu naddala ku ludda olw'abavuginya gavumenti twabadde emitiya naawo ng'abataweebwa kaadi bawanda muliro noono bwe yagenze naye n'abaddiza kitwandiisa omuki omuliro katutunuulidde akalulu ka 221 nga bwe kaali ng'okuvuganya kwali tight nga bwe nkukunnyonnyodde nga Honorable Judith Nabakoba yafuna obululu 48 Honorable Judith bagala n'awangulira ku bululu 614 olowooza okulumangana nga mulina abantu babiri mu race ate nga n'okwekuba mwekuba kirekawa obuwanguzi bw'opposition mu constituency ez'enjawulo ewali okwerumaaluma mutuwadde endowooza zammwe ez'enjawulo tugenda kugiramu mpolampola katuzannyeko ze tusobodde mwebale nze ndi munnamityana era omulonzi omukulembeze wange Bobi Wine Kyagulanyi baagala talina kyatukoledde bukyanga tumulonda taddanga eno oyavaayo era n'olwekyo tetuba tetukyayagala bantu betulonda oluvannyuma lw'okugenda n'akola byakoze mu biseera bya kampeyini n'atuuka nadda tetukyamwagala era eyo twamusindika wa Museveni bampa emitiyana abo abeefuula nti bategeera era bo balaba nti balina amaanyi batukoledde kaki leka n'oyo omunafu naye agendeyo naye alye byalya tetunaabeera ku ekyo kulamusizzaako Saimo mwe bali kutuweereza erinnya kansala Zwa Robert Kasubi ekisooka tujja kuwangula nga NUP kubanga n'abaawa Joyce baagala akalulu baakamwa ku lwa National Unity Platform kubanga ne mu kalulu ka 2011 yalimu ng'ajjidde ku kaadi ya DP ne bamuwangula. Joyce baagala aleme tulimba nti ye baamuzaala n'omutindo buli omu afuna mufune faka tujja kulonda gwe batugambye okulonda. Saimo Shadia, thanks for the show. I'm special girl here. Special star girl here. Saimo, which is which? I'm a politician. Joyce baagala luli we bamuwa kaadi yavaayo n'agamba ebyava mu voting bibi naye lwe bamumye kaadi olw'ebikolwa bye kati atandise okuba NUP. That is the problem of kaadi to kaadi. So gwe bamye kaadi jangu nga independence tukulaba amaanyi go ne gwe baawadde tumulaba amaanyi go. Saimo mwe bali tuweereza tusimanye empeereza yammwe ono Ssentongo Henry Kitende Entebbe Road gwe bawadde kaadi gwe babawagira ekyokubanga ababaka babamye kaadi tekireeta kwawulayawula mu kibiina alina kaadi yajja okuwangula. Saimo mwe bali tuweereza tusimanye empeereza yammwe ono Ssentongo Henry Kitende Entebbe Road gwe bawadde kaadi gwe babawagira ekyokubanga ababaka babamye kaadi tekireeta kwawulayawula mu kibiina alina kaadi yajja okuwangula. Tukyalina audio nyingi lwakuba nti zituka ne zifreezing nga muweereza bangi but nze point eyange wakati kuba buli muntu alina ensonga ye ey'okujja n'obutakola ki n'obutajja naye ekintu ky'okwerumaaluma kuba kyensaba ekirowoozo kyange kiri bwe kiti opposition wadde nga tuyinza okwawukanya ideology naye owa-opposition ali mu green n'owa-opposition ali mu red n'ali mu blue basigaza omugaso gwe gumu lwa nsonga nti kino kana kigambe
bwe tugenda mu palamenti nga twagala kuteesa kujja komo ku myaka kizibu okufuna opposition n'avaayo bulambalamba n'ayimira n'agamba nti nzikiriza emyaka gikole ki abaamu ne kana akafansoni aka opposition kakati mu mbeera yonna nze endowooza yange yandibadde nti ekisooka target yandisoose ekifo ekyo kusigala mu mikono gya opposition kati bwe tugenda mu constituency ne tutandika okweyuzayuza n'okwekuba nze ndabanga indirectly abali mu kukolerera NRM yeeyite okubanga mbali abalonzi bennagambye ate no tugikuwadde nga case study lwakuba nti sinnafunayo ateesa ku mutendera gwa ggwanga lyonna tukikozesa nga case study nojja kisanga nga kyekiri buli wamu kaadi gyetaakoze eki gyetaafunidwa MPs bokka nti walo gye bagaba kaadi nga obuwanguzi bwali landslide oba ntegeera nga ono yawangula kati tulabe wazzaake yawanguloza n'obululu emitwalo bagyali 280 nga amudiidayi n'obululu 6 kati bw'okompe yalinga nti awo tuyinza competition eyinza okubeera ntono ne we beeyuza ne wano otunulanga imagine yali ki ntono oba okategeera yes abantu balina points zaabwe nti yasukka neyesima mu DP bwe yesima mu DP yafuna obululu kitegeeza nti yalina yakola ki kwe yali atandikira so enkola eno ey'okweyuzayuza tulekawa naddala aba opposition ebalekawa nawe mwennyini ng'omuntu trust ye eri abantu cause baba bakulaba mu ddakiika emu oyogera birala olw'okuba nti ebintu bikyuseemu ate n'okyuka noba ng'oyogera birala kakikaluubirizwa nawe mwennyini okujja independent abantu trust efa kakati kubakubamu ebituli eyo yonna nga tumaze okutrust imaze okufa kubanga munzi abamanyisaze okuloweza aba opposition wini erina kuba either yabaagala oba ya mukisa prosi naye ate nga mwina kugoberera kubanga osala nti ndi mu kibiina kino goberera bugoberezi nene buli okugoberera bannaye emyaka 5 si mingi omwana agambe ffe batuba gwe tulonda anti katujaba ku kibiina oyo aba ali ku kibiina ng'ekiseera kino kye kuvaamu abantu tebafangayo nti ndondani nti se mwogere anoonya wali ambuleera waateeka akatiikike abantu tebaagala kumanya bakwati kale bigenda nyongera abateesa naye bwebityo bwebiri Simon Shadi yamwe kuweereza n'amuyita Brian Ovane Kasenge ife tugenda kuwagira kaadi kibiina kati omuntu opposition aze ku independent bwana batalina kaadi bwakola omusango tumulopawa tulina kuwagira kibiina nze nno ngamba opposition ekyalina obuwanguzi bwayo nga yo kuba abamiddwa kaadi ne bayisalawo okwesimbawo okuwa Namunigina abalina bwezi gwe bakolera kuba obanga wajja kuweereza ne bakuma kaadi ayi n'osalawo era ovuganye okujjako ng'olina ebigendwa bye eby'enjawulo. BBS mwasuze mutya Simon Shadi yamwe bali kutuweereza nze Irene Kapeeka naye nze kulwangeera mukama waffe oyo wasonga owakamyufu wasonga waati we tutava so twagala kumanya babali babaddeyo mu ngeri kiife tukakasa nga twamukwasa akati kaffe akasengejja n'akakungunta abaamaze okukayisaamu. Nze Saalongo Geoffrey Mukono nze okusinziira nga bwe ndaba amasannyalaze ga Mbuleera ndaba nga agakyaliwo abanajjira ku lubwa Namunigina bayinza obutaba nnyo na kyamaanyi kye bakyusa newankubadde abamu bayinza onnyenyaamu naye ndaba amaanyi gakyaliwo. Ssaabasajja Wangaale afuge Buganda, Buganda efuge Uganda. Mwasuze mutya abaweereza mwenna nze Segale Vincent nga ndi wano Kampala naye nga ndi mutuuze w'e Kasanda mu Kasanda mu kyalo Kiwummulo. Nze mbadde nteesa niyo Sibaagala yalize ebbali omusajja ono alina kyalengedde n'asobola okuba nga aggusa ekintu nga bwe kyetaagisa. Simon Shadi yamwe bali kuweereza nze Loni nsinzidde wano e Buloba
Okweyuza okuli mu opposition okwe baana baliwo kubanga okuva dda era byaliwo si bipya yenkola yaabwe naye okwogera ennyo si kwe kukola kisi kwe kusinga kyabandibadde bakola buli omu yandibadde bwabanga si mumativu n'ebyo byava mu kakiiko kw'okugaba kkaadi buli omu yandibadde akola ki yandibadde aguma n'anoonya akalulu ewuwe. Saimo mwasuze mutya? Ono Segane Vincent. Enteesa yange ebadde bweti nti buli gwe bamma kkaadi gwe bataagiwa ne bagiwa omuntu omulala oyo yennyini gwe bataagiwa adde mabega w'oyo gwe bawadde kkaadi asobole okuba nga amusapootinga. Saimo mwe balituweereza tusimanye empeereza yammwe ono Ssentongo Henry Kitende Entebbe Road gwe bawadde kkaadi gwe baba bawagira ekyokubanga ababaka babamye kkaadi tekireeta kwawulayawula mu kibiina alina kkaadi yajja okuwangula. Saimo ne Shadia mwe bali kuweereza nze Sema Prosper wane Gangu ku mulamu ogwo njagala okubagamba nti nno Kyagulanyi Wasonga ebooli yabikira abo abakazi ba Joyce Ntwatwa. Vaako mu mbeekuulo z'ekibuga ojje mu kifo ekisinga obulungi